Kakati bantu bangi mubadde nga mugamba nabakotogera okubasomesa engeri gy'oyinza okutrackinga oba okuyingira mu ssimu y'omuntu naddala WhatsApp. Enkola ezo za mirundi ebiri njagala munfune bulungi. Waliwo enkola gy'osobola okukola essimu y'omuntu ng'ogikutteko. Nabaawo n'enkola gy'osobola okukola essimu y'omuntu nga togikutteeko. Weewaawo ng'abasinga bamanye n'ey'okukwatako. Kati obanga osobola okukwata ku ssimu ya mukazi wo, tugeze essimu ya mukazi wo yeeno, eno yeeyiyo. Ekintu ky'olina okusooka okukola ng'ogenze ku WhatsApp ezo, olina makinga sure okukakasa nti essimu zonna bbiri zino zirimu WhatsApp ze zimu. Eno ebanga essimu ya mukazi wo erimu WhatsApp Messenger, naawe mweno downloadinga mu WhatsApp Messenger. Waliwo ababeera ng'akozesa WhatsApp Messenger ne WhatsApp Business, weefiirizeko WhatsApp emu. Bw'omala okwefiirizako WhatsApp emu gigyemu, uninstall it. Bw'omala okujja uninstallinga mwene essimu yo, download it again. Then after downloading it again, jangu kuwena WhatsApp ya mukazi, essimu ya mukazi yeeno. Genda ku WhatsApp ya mukazi wo oba ya bbaawo. Nyiga wano ku buddoti obuli wano obusatu. Bw'omala obunyiga akagenda kuleetera link device biki tappinga ku link device. Bw'omala okukilikinga ku link device, jangu kwene essimu eyiyo gyo downloadinzeko WhatsApp Messenger oba WhatsApp Business. Nkugambye eya mukazi wo bakozesa WhatsApp Business, kweno downloadinga ku WhatsApp Business. Era abakozesa WhatsApp Messenger, kweno downloadinga ku WhatsApp Messenger. Bw'omala jangu kwene eyiyo gy'otaddemu WhatsApp empya, togiloginga in, totekamu namba yonna. Ekintu ky'olina okusooka okukola kunyigera ku buddoti buno buli wano waggulu obusatu. Egenda kukuleetera link as a companion device. Wansi waliwo ekigambo help. Click on that word. Nyiga ku kigambo ekyo kigamba link as a companion device. Bw'omala oginyigamu egenda kugulawo kuleetera QR code. Then kati bw'omala kwene ya mukazi wo waginyizedde wali ku scan, eba yalese da scan. Kwata essimu ya mukazi wo, scanning essimu yo bwoti. Mu process ya scanning, ene essimu gyo scanning ene eyiyo, egenda kuleeta akantu akagulini wano nga katambula. Bwe kanaamalayo weekati tambuza video, bwe kanaamalayo weekati automatically WhatsApp ya mukazi wo egenda kuba eyingidde mu ssimu yo. Onfuna? Bwe mala okuyingira mu ssimu yo, kati waliwo akakodyo k'osobola okukola okukweka mukazi wo nti n'essimu ye ndinkinge. Ako ojja kujja ku WhatsApp yange 07058137669. Era waliwo ne kodi gy'osobola okunyiga. Singa ozuula nti omuntu olina ennamba z'otoyagala yogere naye ku WhatsApp, ng'omaze okulisiivinga kuba n'oba olisiivinga messages ze ku ssimu yo. Bw'okizuula nti olina abantu b'otoyagala yogere nabo, nina kodi gy'osobola okuwa n'onyiga mu ssimu omwo. Baawo oba mukazi wo n'aba ng'asindika message nga baazisindikira tebazifuna. Nga zikomaawo azisindika naziraba nti no zigenze naye nga tezigenze oli tazirisiivinze. Nkendeeza bwenzi. Ekirala, video gyendezeramu okukola ngenda gikola nga nsomesa abali in different countries, ng'okikola oli mu America, ng'okikolako ali Uganda, okikola ono ali Germany, ono ali Dubai. Naye sooka otambuze no video erabibwa abantu abasinga nga bangi, tudde ku video endala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Erigoni Breaker. Pozi teweerabira kampani ya teweerabira kampani ya Julie Weight Gain Porridge. Bakukolera obuugi erigwa alina abaana abakonziba, abaana bazimba obubuto, nawe omuntu omukulu waluzinga weight, oyagala potassium, oyagala carbohydrates, oyagala proteins, oyagala fats, starch, noonya kuba Julie ku 076350554 oba 07006650584. Bagenda kuba bakutuusako obuugi wonna w'oli bakola ne